Bannabuganda mu Buwarabu mbalamusizza mwenna ng'enkola y'abeene okuwuliziganya n'abantu babali ebweru yasiima okutuweereza Katikkiro okuva ennaku z'omwezi 11 paka 14 mu Septemba gwe mwezi ogw'omwenda ajja kubeera wano. Mbadde mbasaba mu bungi tujje tumwanirize wano e Dubai ku Sheraton Hotel ennaku z'omwezi zijja kuba 14 era nga chairman w'akakiiko akakunzi ye mukulu David Kasajja gwe ngenda okubakwasa kati ababuulire programu ebisingawo awo. Mwebale nnyo, mwebali ddala. Nze mbaka wa Ssaabasajja Kabaka wano mu Buwarabu Abbas Nsubuga. Abatuuliza mbalamusizza olunaku olwaleero era omulamwa gwa obudde buno bwennyini amannya gange nze David Kasajja era nze chairman wa Mobilizing Committee eya Buganda Bumu mu Buwarabu awakakiiko akateesiteesi ak'okuggyako w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ng'atuleetera ettu eriva e Uganda olyaleetedde Abannayuganda bonna abali mu diaspora, abali Adjumani, abali Abu Dhabi, abali Ras Kaima, abali mu bitundu byonna Dubai, era ayina ettu lyatuleetera okuveera ddala ennaku z'omwezi nga 11 ogwa Septemba paka nga 15 gugenda kubeera mukolo gw'amaanyi nnyo era ku Sheraton Creek Hotel Deira Dubai. Tosubwa mulundi guno kubanga obubaka bunene nnyo mu byenkulaakulanya, mu byobulamu, mu byokumanya Buganda nga bwetambula obwa Buganda bwe butambula n'ebyobusuubuzi buli kimu ne mu byenkulaakulana ebyenjawulo. N'olwekyo sitwagala muntu yenna agenda kusubwa okujjako ng'alina okusubwa naye nga kigenda kuba kyamaanyi nnyo. Meeting zibeerawo buli lwa mukaaga ku Florida Square Hotel ku level esembayo waggulu ku mwaliro ogusembayo ku ala level ku restaurant level ku Florida Square Hotel okuliraana Sabuka bus station. Era twetaaga meeting zino zibeera buli lwa mukaaga ku ssaawa 11:30. Buli awulira akalango kano ajja abeewo nga meeting ez'okuteekateeka abeerewo tubeere nga tusobola okwaniriza ow'ekitiibwa mu ngeri egenda okuweesa Buganda ne Uganda yonna ekitiibwa. Era buli omujali oba Abu Dhabi oba Adjumani oba Ras Kaima oba Sharjah ng'ali mu diaspora, Buganda Bumu ebaaniriza mujje mubeewo mukwaniriza ne mu meeting zonna ezenteekateeka nga program bwengi bagambye. Era nga mbaddiramu Florida Square ala level restaurant level waggulu meeting ku ssaawa 11:30 buli lwa mukaaga zigenda kubeera awo. Ne Abu Dhabi meeting zituula ziri mu kutuula era buli omu ali gyali awulira akalango kano atuukirire abantu bonna badimini bamugatte ku mukutu. Omukutu weeguli bw'oba otuukiridde mukulu Shabani Lukobe n'otuukira mukulu Tawira n'otuukirira mukulu Isima Kamoga omukulu w'Esharujja n'otuukirira mukulu Bakasambe we Dubai. Buli omu ajja kubanga agattibwa ku mukutu ku mulundi guno. Buli awulira akalango kano oba message eno ajje tumugatte ku mukutu ogwa Buganda Bumu. Mulimu programs nnyingi nnyo ze mutalina kusubya, ebyenkulaakulana, ebyokumanyagana, eby'emirimu, okufuna emirimu, zonna programs zigenda kubanga zitambula era nga lyettu erimu ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ebimuleeta wano okwanjaaza
n'olwekyo ffenna tubeereyo obutasubwa. Amannya gange nze David Kasajja, chairman owa Mobilizing Committee eya Buganda Bumu mu Buwalabu. Ssaabasajja Kabaka wangaale. Ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga. Owuliriza Tawera Radio ne Tawera TV ensibuko y'amazima.